Uno omukyala yamira pini eyetugidde omwana waate n'amwezikira mbiina maasawo tiimu kireva je kyekoze mayanja family banake namwe kyetagisa nga mukirabyeko mugamba mutya Lydia Jasmine akiguddeko ebya Grace Kai ne Prince Oma tebinaba kuggwa kansubire muli bulungi mwe bali kwagala Suvi News era mbasa video no mugipereka like era nesaba gwe yenna mukwana tunaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga sigenda Krisa muna era nga nkusokezeza waffe eno Masaka munange Faridah Nakazibwe video nakawangambula nti mukigande mukikiriza tenga mujja kikiriza byampaka munanga abantu be Masaka naddala abakyala babeera bampisa babeera bafumbi babeera bakozi amahaiti kyo kigamba Masaka kiba kizibu okusangayo omuntu omumpi ate era nga wetunulira mukwano Masaka kugamba ffe byonna byaterera kyovula banga twayawulako n'ensi yaffe manye munange twayawulako ensi yaffe nga twesobola ate ne tukola n'ebirumya ensi zeeno kugeza Kampala simanya natete simanya nasana ugamba twakolawo n'ennyonyi twakolawo ennyonyi ne tukolawo amaato bannange kiki kye tutakola ate yo munange tiimu kireva je ina kyegamba mayanja family bannange oluyimba eddogo lyafuluka dolifuuse eddogo lyafuluka nanga zikimanyi n'oluyimba yayimba buyimbi ngwera omuyimbi wakola ki ng'omuyimbi wayimba ne maama boti bakintu bongedde okijajawaza kamba tereko ka video tweyongere nze nakimanya nti waliwo ekitali kituufu mwenna temwakirabye kireva je alina ensonga lwaki yayimba oluyimba eddogo lyafuluka olaba nti mayanja family ekuba kamiri akuba ge mazima naye kireva je yamibwa bumi bwa mukisa ezo ennyimba ezafukamiza lugogo kireva je yaziyimba ddanga nkyali yanga abakuweebwa mukisa era mayanja family muli bagezi nnyo byonna bye mwakola kireva je temuba kubikola kireva je singa ali wala temusobola temulisobola tambuza buli video buli kifaananyi ekiraga essanyu lya kireva je byonna bituuke nayo mubaya sebo n'abaana bwe mwazala tebamanyi anko kireva omwana yavudde mu mataffaali n'afukamiza lugogo ago ge bayita amanyi boy katonda akola nakakasizza nawulidde essanyu mpulira essanyu mwana muli bakabi buli eyagenze buli eyaguze tiketi buli alina kye yakola kyonna mwana byebyo ate munange biva mbawagizi ba kireva je bwe mbankozezaako eno ewa desire luzinda kota ne muwala we munange Michelle tumanyi bulungi nnyo bali muki bali mu ggwanga lyaffe Uganda naye munange desire luzinda avudde mu mbeera oluvannyuma lw'okumubuuza ye munange muwala wo Michelle ane mutabani wa Dr. Jose Chameleone nkolagana ki eriwo munange desire luzinda abagambye wemubanga temulina bintu byakumbuuza banange temutawaananga kumalira buki budde bwabwe manyi munange bannayuganda mwagala nnyo okunonooza ebintu ebitalina makulu era munange yatutegeeza n'atugamba mbu ebintu ebitalina makulu ebitalina gamba ye ebitagasa tabiwa nnyonnyo budde era munange bifundikidde nga ye ekibuuzo takize mu bannange naye nga omuwala si kibi era si waabi kasita mama serebu tata serebu ate bwenkuzaako eno ewa honorable waffe munange Segirinya Muhammad amawulire agavayo galaga nti abali mu nteekateeka ate bagenda mukola operation naye nga katumusabire ate aveeyo bya mirembe munange tuli eno tukaaba munange ddali sonyiwa Prince Oma munange omwana waffe Granny oyo naabeera ani abeera Grace Kai ye munange mwana mulenzi Prince Oma olunaku lw'ojja video n'akawangamula n'agamba nti ye munange Lydia Jasmine amusula ku mutima era munange n'amusaba ne Kadete basinkanemu babeeko ate ensonga ze boogera ng'abantu abakulu jjukira bano abantu baakolako ne kolabo babiri Prince Oma ne Lydia Jasmine bamunange omukwano gwatandikira ku kolabo banange byo byewuunyisa kyokka baagala kutuzirisa wali ne tuyongera obbajjukiza tiimu Grace Kai twayima oluyimba nti nja kufa naye munange Prince Oma ebyo osaaga ffe tugenda kufa naawe tugenda kufa naawe yesi ensobi zikolebwa abantu twavuddeyo ne twetonda mu maaso ga kamera era otusonyiwefu olina otuddiramu tulina okuzza ku mwana obadde otya bannange naye nga ye agamba nze munange eyo Grace Kai omukazi anyanjala kubajjukira Grace Kai yayanjala bbaawe ono Prince Oma okuva Kagera akasooka paka kaviira akasembayo n'amwanjala kati agamba munange owaaye sigenda kweteekera ate kansooke ŋŋendeko n'ekino ekyamafiga munange kyani Lydia Jasmine sinaba kumanya oba Lydia Jasmine aba agenda kukkiriza oba tagenda kukkiriza era wanakkiriza nja kujja bagambe nti munange bali bulala naye munange kyokka taata wa Prince Oma yagamba omwana muto akyasoma naye maama omwana omuto yalaga nti yakula dda ate kyewuunyisa omwana omuto gwe bagamba mbu omuto kyokka ate omwana omuto banaye kyemmanyi tazaala naye ate ono yazaala omwana mu Grace Kai bagamba bino ebintu byo bibuzaabuza ate bwe mba nkujja eyo bwe nti omunaye nkuvuze butereevu paka ew'omukyala akawangamudde
yetugadde yetugidde omwana we n'amwezikira munange kino kiviriddeko omubawe yali yagenda bweru kukola munange amukubidde akasimu mama w'abaana n'atera okukomawo omukazi n'agamba munange ate omusajja waatali neyiyayiya wano n'embaliga ebbali nina omwana atali wuwe kyokka ate ng'omusajja abadde bwamuzimbidde ennyumba n'agamaza amaka gange ngaagala ono omwana atali wa musajja nza nnimisa obufumbo bwange munange omukazi ng'atta ku mwana ng'atandika kutuga mwana ng'amutuga okutuusa omwana wakoze ki wamuse n'amweziikira munange baniiba bakanya kubuuza mama gundi omwana we nga tetukyamulaba bannange omwana munnaye nga bajja nga bagambawo kyemani okukyalo nga bamukazaakaza ng'abatwala omukazi we yakola ki we yamuzika naye nga bamubuuza ensonga nti ze obufumu bwange nali mbwagala omwana teyali wa musajja bannaye kyokka kati simanyi oba omusajja agenda waava ebwera agenda kumuddiramu nti munnange kino nakikozeseza lwa mukwano olaba natuuse n'okutuga omwana wange ne mweziikira naye bannange naffe abakazi tweddeko okimanyi omusajja yagenda kuyiiya nsimbi kuba batugamba omusajja abadde amuwa buli kimu naye maama abakazi tetwetuuzaako bannange Kireva jjajja ku comedy sito aba atandise okuba abantu omuziki kamiliyoni gye yafubutuka tetumanyiiyo n'ajjamugwa mu kafuba ne bayimbamu kona bonna kamiliyoni n'adduka n'agenda enkeera Kireva gye yakeera kuvuma SB4 nga bwali omubbi nga bwali omuyaayi Kireva gye n'addayo omulamu obukadde ekigambo with the time Pastor Asha atero kyogerako obudde nga buyise Kireva gye okulaba nti eddogo lyafuluka walina okuyitawo akabanga ne tukakasiza ddala kubanga Samona agamba nti endabika y'okyo ekitiibwa kyo ng'akyusizza ennyambala ng'akyusizza obulamu ng'ayogera ebikwatagana n'ebirala ebiringa ebyo ng'asiibye obulamu obusinga ku bwe tumulabidde tujja kakasa nti eddogo lyafuluka naye bw'aba nti mwalabye abantu erugogo n'abagenda okugenda emukono n'abagenda okugenda entebe nti ko tunaapimira oba eddogo lyafuluka eddogo ly'amayanja likyaliwo kino nno nkizza ku balokole waliwo ebintu bye tukola mu bulamu bw'ensi naddala ng'abalokole osobola okulokoka n'okkiriza Yesu Kristo era alina amaanyi era omusaayi gwa Yesu gumala ye saddaaka etaliggwaawo era gutunaazaako ebibi n'okutuggyako eddogo wabula ekigambo deliverance kigambo kigazi ne Yesu bwe yabanga awonya olwo gwe yawonyanga n'amugamba genda owone ate waliwo bye yagambanga nti owonedde ddala oba genda owonere ddala ekigambo ddala verily oba mazima ddala oba okutuukamu good waliwo fair waliwo good waliwo better best excellence n'abundance kati waliwo omulokole alowooza nti wakola embaga n'omala olimba ebizibu bigenda okusanga mbufumbo tobimanyi sitaani asobola okuleka n'osoma nga musomba Sala bw'asomesa Sala asobola okuleka n'osoma ffe tukyalwana eddogo terinakutuka tukyalwana paka Dr. T amalirwe nze nnina ekigero kwengenda okupimira nti eddogo lifuluse mu bulamu bwange otherwise bikyansiba bikyalina ne bwe bikyansibidde nkyalwana ate okukkiriza nti oli mulwadde kwe kuwona okusooka bangi mulowooza nti olw'okuba bamwe baali baavu n'ogenda e Saudi Arabia nti byaggwa muganda wange emmandwa eri egi egenda okkuluma